Agati wati titi. For me. Agata what the feeling. Agata what the feeling me. Agata what the feeling me. The feeling me. Good morning. Good morning, sir. How are you, sir? I'm fine. Okera ku mazina, okera mu nnyimba. Nedda taata mbadde ndi mu kulongoosa ssebo. Okay. Taata. Okay. It's time to go. It's time, yes. Ndowooza byetaagisa byonna weebiri. Yes, sir. Waliwo ebitaliwo? Buli kimu kiri. Buli kimu ekiri. Fine. Kale. Ekitiyo kiridda. Kitiyo ki? Eri kyenjozo seri ku busaku gundi ku kiraalo. Nawe genda okinoonye simanyi gye. Gwe wabaddemu nabyo jongo obizanyisa buzanyisa. Ndeka naawe ndi mu gundi zange nsikola. Gundi kyeki. Nze mpange ekitiyo woba obitegere nti olinawo okikutteko kizze kibeera kyegidde. Wali ku store wawe kino okuba kakati otuuseewo. Muki. Mwanyinaze. Tomanyi kyekugamba. Kati kitegeeza ekyakweta wakyerabira. Anti kyendiko. Ekyaki. Kyewangamba okukola. Ekirwa. Kati ate ombuuza nti eki. Kyo mbadde Mwanyinaze nakweta wano abantu wafuuke waffe. Niye ndabangale wakamala wano emyezi 8. Naye omusajja akulemye okuteeka mu layini. Nedda omusajja n'atera omuwamba bweti mukwata. Omuwambanga kina kye waliwo ngambyeko. Naye omayiga n'amaka gakalina okukeera ku masanga gonna gaffe. Anti era babalabayo. Abava eri ekikuwaayi nga tetulina kitulina n'enkuleeta. Twafuna omukisa omusajja yagamba ennaku zino ntambula bwenti. Sokoleke otambula biki ebyo. Omusajja yagamba ayagala muntu akola n'ampa obuvunanyizibwa nendeeta gwe mwannyinaze. Omusajja talina mukazi waka. Omusajja ali mu ssente kalina eri biraalo byante. Gw'oli wano kiki kyokolawo kati eno wekyokozeewo ki? Nze ndi mukwetegera neetega kali ku sitikito kalabako obusige nabusiize. Omuntu yeetega yambala masaayaya. Anti kankutte. Beera sirias nze nkoye obwavu. Mwanyinaze nkoye obwavu. Kayiseemu tekayiseemu. Gundi terabika. Nakuleetera akateeteeyo akali akampi akalinga emmondo eddiba ly'emmondo wakateekawa. Tewakagala kambala mu ki. Kali eri mu kibookisi. Genda omusajja olina okwambala obulungi ennyo. Osegere n'oyambala akantu nga buli wokola mu bwoti kyekyo nkuwadde ennaku 3 nga tufuuse balinnyinimu. Ati era kyendiko baaba nze nange omusajja ngezaako. Genda tojjawula kibeerako enviiri kale ezo wasibye ennungi ezo asobola ozikkiriza. N'enjala n'ensiiga. Biki bino kala kyezo. Papo ne bulaka munda. Ndaba bulaka munda wati. Papo ne bulaka munda. Gwe tobulaba. Soko gye mama teteeyi. Bwoba omusajja bulaba nga aveni. Bwaba aveni. Olina okumakinga sure ngo osimulot. Yes. Ngankola watyo. Ebituufu by'ebirungi. Ati kankolemu. Kyakonye. Wagise. Ngamba kyakonye ali eyo. Ate bino abirese wano. Boss. Ate biri obirese wano. Boss mbadde nnoonya eno guli kitiyo. Ndabike nga ate ekitiyo bakitereka ene wange. Mbadde ndabika kangene boss. Mbadde sikubuuliza nako gyebaleko boss. Kale. Buli kimu oli bulungi. Ente eri nagitutte ku nnume. Fine. Yes. Nze kyenjagala kasebisolo byange biba birabika bulungi. Bebiri bulungi. Nga biyonjo birira. Kamalo genda okuyonja ekiraalo. Oba wekirwadde ombuulira. Okay. Esimu zange mbadde nzeerabidde ntuuka eri mbagamaga essimu siziraba. Excuse me. Yes, sir. Okola ki ekyo? Mbadde nko. Obadde okola ki? Mbadde ndi mu kusiimula wano nnongoosaawo. Kyakonye! Wande? Kyakonye! Wande? Jangu wako wano. Oluwa! Laba bo. Wande? Bwe nali nkutuma omukozi tewambuulira bye neetaaga. Nabyo bubulya mukama wange bulungi nnyo abimanyi bulungi.
Shadia tobimanyi? Bimanyi. Abimanyi. Eyo ennyambala eyinza okubeera mu maka gange wano. Eyo bwetyo. Esobola okubeera mu maka gange wano. Badoctors bannange mikwano gyange ba professors bazo okunkyalira one time nga basanga nti omuntu ali awaka alongosa waka bwati wafanana bwato bwayambala in that way yabadde omwezi yakakukolako ebbanga ki weeks 3 gubadde tekunaggwayo kankuwa emyezi 5 ogende agende Mfunira omuntu omulala. Kwata sente zo zimuyenza. Mfunira omuntu omulala. Waba tasobola asobola okyusa. No. Saagala yadde omuddamu omulaba kawa afaanana bw'atyo. Ayogera yenyola alinga musota. Olinga musota. Go. Simusangawo wano. Addeyo gye yava. Onfunira omuntu omulala. No, saagala kukyusa. Muwe sente ze nfunira omukozi omulala. Olaba gwe binnyo. Ola byankugamba. Nakamyeko yambala obula bumpi nnyo obwe buto. Wabula mukagwe sikungambye byambala. Ebifo mu kitundu kyo biwagiddwa Tamale and Sons Business Solutions Natete. Feba no ddala bwe kituuka ku bintu ebyo ebikozeeko n'ebipya. Beeyirayisi ku bintu byaffe byonna bye tutunda. Omuli ebibajja eby'omulembe kw'ossa n'eby'amasannyalaze. Tusangibwa Natete opposite ne Shell. Songa mu abava Ejjinja, Mbale Yiganga Lugazi ne Kayunga. Tusangibwa Mukono. Okuva mu mwaka 2017 Numida esobodde okukola ssente eri banna bizinesi abasukka emitwalo 6. Tubeera wamu naawe okulaba nti bizinesi ye ekulaakulana nga tetukuwadde buzibu wadde.